gwe okumujjukira oba omwana w'omuntu gwe okumujjira kubanga wamukola okubulako akatono okubanga Katonda wensinzira ngamba nti tuli mu kifaananyi kya Katonda naye si kifaananyi bufaananyi naye tuli mu Katonda obutono Katonda yasiima yensonga ki omuntu asobola okutonda n'atonda ebirowoozo n'atonda ebigambo n'ateekawo systems naye era tulina bingi ebikoleddwa abaana b'abantu mu systems ng'ente amazike amakovu empuuta z'omu mazzi engege teziteekangawo systems ndala mpya okuva ku ezo Katonda kwe yazitondera naye ffe abaana b'abantu tutonda tukola tuteekawo tuteekateeka tutegeka tudizayininga ebintu ne bibeerawo mu patterns zaabyo mu systems zaabyo mu designs zaabyo buli lunaku abaana b'abantu olw'okuba tuli mu kifaananyi kya Katonda ebyo bisoboka naye kyenkyewuunya nti mu bwakatonda obwo bwe tutuuka mu bigambo ate eby'emikisa Mukama gye yatuwa ebitandikyusekyuse ekkanisa byandibadde ate eyongera okulwanirira byekyalwanirira ensi egenze ebitujjako mu mikono gyaffe n'ebidibaga n'ebifuulafuula lwe lutalo olunene era osanga abaana ba Katonda nga tukaayana nga twekalakaasa nga tulwana nga tuclaiminga emikisa eddembe lyaffe n'ebirala naye nga biri tubivuddeko ekisookera ddala mu kigambo kino eky'Olunyiriri lwa 27 nti Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye omusajja n'omukazi bwe yabatonda that design that plan that arrangement Mukama Katonda n'agiteeka omusajja n'omukazi bwe yabatonda wabaawo emikisa gye tuteeka okulwanirira ennyo olwaleero nga Katonda yagituwera bwereere mu lusuku Adeni bwabaawo kituuka okutunulira enkaliriza n'okulwanirira okulongoosa ekigambo kino eky'omusajja n'omukazi amaka awo wali ensibuko ey'ekigambo maka obufumbo nsaalirwa busaalirwa nga ne mu kkanisa olwaleero njogerera mu kitongole ekyekimu ekyo kyenkulembera wano mulabirizi waffe wa Central Uganda Conference nsaalirwa busaalirwa nga emisingi obufumbo kwe bwateekebwa okuva olubereberye nga gigenda gyongera bwongezi okumenyeka era ng'oyinza okusanga nga ne mu ntegeera yaffe mu ndaba yaffe mu ndowooza yaffe mu nkola yaffe ng'emisingi gino gijjulukuse nnyo olw'okubanga tuli assimilated ne bannaffe bali abalala batwetooloola be tubeeramu be tusiibamu be tukoleramu emirimu nga boddayo waffe mu Buyisiraamu yo teri misingi omusajja asajja laata n'akoma eyo n'afuna 3 n'afuna 4 n'afuna 7 bagamba bugambi nti abasatu bagamba 4 ndi 4 naye omusanga alina 8 naye maama n'abana n'abana babeezaawo otya obanga n'ababiri nabo baku kizibu kinene kati ate abana abantu nga tebakyalina kifaananyi kya Katonda wabula ng'ono afuuse nga seddume eri mu kisibo omulimu gwayo takyateesa takyalina kwagala takyakola atya wabula akola bukozi mulimu gwa bulume ng'alinga seggwanga mu luggya egobeero n'egobeero paka obudde obuwungeera neryoka ekkakkana so emisingi egyo kimu ku ebyo ebitukaabya olwaleero nga emisingi egya emikisa Mukama Katonda gye yatuwa olubereberye
ng'emikisa egyo girinyiriddwa nnyo mu nsi ey'ebyeddiini, ate ne girinyirirwa nnyo ne mu nsi enkaafiiri, kubanga eddiini n'obukaafiiri byetaba wamu ne biryoka bikola systems ezirwanagana ne Katonda. Okulwanagana n'ekkanisa ntera okukyogera bulijjo nti ekkanisa kirala n'eddiini kirala. Eddiini omuntu anoonya kiki ky'anaakola asanyuse Katonda, so nga ate ekkanisa Katonda y'ayita, Katonda y'anoonya, Katonda y'akoowoola, Katonda y'ateekawo, Katonda y'agamba. Mu kkanisa Katonda y'ayogera, abantu ne bagoberera olw'okusinza n'omukwano ogwo. Naye mu ddiini omuntu y'atetenkanya, omuntu y'ayiiya Katonda, omuntu y'asanyusa Katonda, omuntu y'ateekerateekera Katonda. Kyezibaze wange eddiini zeeyongerayo, kati ekkanisa etandise eseeseetuka buli kiseera okuva ku misingi eyo. Kyevudde njagala okusoma Olwabiri-8 lugamba nti wamala okubatonda bw'atyo n'abawa omukisa, n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongere, mwalenga, mujjuze ensi, mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu, na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Katonda n'abawa oba n'atuwa byonna ago maka. Mu ssula ey'okubiri okuva ku 18 Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'akola n'ettaka, buli nsolo na buli ekibuuka waggulu, n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita, n'omuntu buli yayita ekitonde ekirala mu eryo ly'erinnya lyakyo. Omuntu n'abituuma amannya buli nsolo n'ekibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko, naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Ekigambo ekyo kiraga nti Katonda yalaba nga kisaana kayobalina okyogere etya, yalaba nga kisaana mu nteekateeka ye amaka okubeera entonekeze ey'essanyu, okubeeragana, omukwano, enkolagana, obuvunaanyizibwa, okweyongerayongera kw'abaana b'abantu ku nsi, okuddukanya obuweereza mu bokka na bokka, n'ebitonde ebirala byonna kyayise okufuga. Kubanga okufuga toyinza kufuga bufuzi kya nnyanja for the sake of kukibonyaabonya, naye okuprovidinga, okulabirira, okugabirira, okulaba nga n'ebiwuka n'ebisolo n'ebinyonyi nga byonna bibeera bulungi. Twewuunyanga edda mu byalo eri ewaffe ng'endegeya zigenda ne zijja ne zizimba awo ne zeetoolola ku bitooke, ku bituba, ku ki. Newewuunya lwaki zeetooloola muntu, naye bw'ogenda eri mu ttale tozisangayo. Olaba ziri wano era zeetooloola wano bantu. Amayuba gasiibaawo mu luggya muntu waali. Emmese nazo wadde zikolaho binaye era nazo bw'ova mu nnyumba mu kifuluuka tosangayo mmese, era nazo zaala kujja wali bantu. Lwaki? Naye nagenda okyetegereza nga Katonda yali enteekateeka yasooka, wadde ebintu bino byafuuka hazardous, naye nga byandibadde byonna bigabana ku ssanyu ly'abaana b'abantu. Ekitegeeza nti abantu bano mu kubeera obulungi mu maka gaabwe, essanyu lyali lirina kusibuka awo liryoke lyetooloole ebitonde byonna, biryoke bireeta environment ennungi, ey'embeera ennungi n'essanyu n'emirembe n'eddembe, walyoke wabeerewo obubeererevu obw'okusanyuka emirembe n'emirembe. Kyandibadde kitya singa ekibi tekyajja, ng'abantu bonna basanyufu, abantu nga bavunaanyizibwa, abantu nga basinza, batendereza, baweerezagana, abantu nga balina omukwano, abantu zengenda nenewuunya muliraanwa wagenda n'akutandiikiriza n'ogamba ono tayagala na ddembe nolaba nga akutandiikiriza n'akukolayo kano n'akukolayo kali n'akukola ono era ayagala atandika okukaayana, era ayagala ŋŋendeko LC,
era ninaye wange eri agenda naze musajja tuli wa mukwano nnyo tujumya bulungi tukola tutya naye ayimbula embaata nayimbula embizzi nayimbula enkoko byonna nebyoka bifuumukira ewange era ayagala tuyombe ono bw'aba atudde muli talabanga enkoko zino zitawanya n'embaata ze n'embizzi zamanyire ddala ti ndi Museveni side ensi yandibadde etya singa abantu batwala principles ezasooka nga ze batambuliramu katukkirize ekibi kyajja nekyononayonona bino nebiri naye kati bwe tufuuka abakristaayo kyandibadde kitya singa ekkanisa yokka amaka g'obwadventisiti abaana baffe abaami n'abakyala nga ku kyalo ng'awakasana kaaka kakando ako mukizikiza wakati mukizikiza kakaaka kubanga kakando ne bwekabera mailozi 10 nga kali ku lusozi okalengera wakati munzikiza enzikiza gyeko mukukwata gyekakoma okulengerekeka gyeko mukukwata ekibi kyandibadde nga weekiri ku miriraano kitwetolodde naye nga ffe tumasamasa naye enduulu bwe zidduukirirwa mu maka gaffe ennyombo ebikonde emisambagere obulyaz'amaanyi n'ebirala okusula obuvunaanyizibwa abakyala besinga nnyo okuwulira nga bagamba bannange mutusabire abasajja abasula obuvunaanyizibwa mutusabire abasajja omusajja yandekera abaana mutusabire kaakati nze mukazi musajja mutusabire musajja wange alinga eyafa naye nga tewaali mutusabire ensi yandibadde etya nga buli omu akola ekitundu kye ate n'abasajja nabo nebagamba mutusabire abakazi balaluse mutusabire abakazi bwafuna sente gitalo mutusabire abakazi kati ewange sikyalina maze emyaka 2 siryanga ku mmere ya mukyala mutusabire abakazi baddakiro mutusabire kakati ensi yandibadde etya ogwo nno mukisa setaani gwafuba okulaba nti agwonoonera ddala amaka omukisa ogwokubiri bwe buvunaanyizibwa okukola okukola ebigambo bye bimu mu nnyiririzi ezimu ddala olwa 26 mu ssuula esooka Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ensi yonna na buli ekyewala ku nsi. Ekigambo kino okufuga kirimu ebigambo bingi. Oyinza okuteekamu okulabirira, oyinza okuteekamu okuddukanya, oyinza okuteekamu obuvunaanyizibwa, oyinza okuteekamu okukuuma, oyinza okuteekamu okugabirira, oyinza kwegamba ebigambo bingi nnyo ebiri mu kigambo kino okufuga. Katonda atuteekawo okubeera ba managers. Katonda yatuteekawo okubeera nga ffe ba caretaker. Katonda yatuteekawo okubeera nga ffe ba provider. Katonda yatuteekawo okubeera nga tuli byonna olw'ebyo Katonda bye yateekateeka bye yateekawo. Naye egimu ku mikisa Setaani gy'atuggyeeko kwe kuba n'obuvunaanyizibwa mu nsi Katonda mwe yatuteeka. Abantu batono abalina obuvunaanyizibwa abasinga obungi, era mmwe bannange oluusi ngenda ne mbasaasira kubanga mwandyagadde nogamba tuuseeko eno mu Amerika kanyambe be nalekayo ewaffe katulwanirire kino kibeerewo, oba tuteekewo pulojekiti, oba tuteekewo bizinesi, oba tukole tutya. Naye Mukama abasaasire kubanga ayinza kuba kojjaawo, ayinza kuba mugandawo, ayinza kuba kitaawo, ayinza kuba mwannyoko, ayinza kuba mukwano gw'enfiira bulago, ogenda okukakkana ng'obuvunaanyizibwa talina. Weerezayo akakadde, weerezayo obukadde 3, weerezayo obukadde 5, kakadde baatusabye kino, omulala namusaasira ye yayogereza mu nkazi, tugenda fumbiriganwa naye kati nina puloti tuzimbe, kale kampeereze, n'aweereza amatofaali, n'aweereza amatofaali. Kakati twetaagayo endala, kakati leeta omusenyu, leeta seminti, kati tugenda ku olupuleeti,
Kakati amabaati bagalesi mukazi watu bamwereza n'ebifaananyi naye wano walungi naye bwe yajja n'agamba wanti ntwalaayo tulabe mukono wali ntwalaayo mukono tulabe ekifo nga bwe kifo awaka nga bwe wali tutandika okulima n'atera nange okudda nga teri kantu obutuuzi omukazi yasalasala amagezi atuukeyo ng'omusajja amulaba amusala kikuba agenda otuukayo yasangawo tripu y'amatofaali emu n'ez'omusenyu bbiri nga n'okuzika wazika dda. Obuvunaanyizibwa osanga amaka galimu abantu 8 ng'obuvunaanyizibwa alimu omu. Yaddukanya emikolo egy'okuziika, yaddukanya emikolo egy'embaga, yaddukanya yanoonya sukulu fiizi, yajjanjaba mu ddwaliro omu oba 2 abasigaddewo nga si babuvunaanyizibwa. Embeera efaanaganako bwetyo emambidde ekkanisa n'ezitoowereza obuweereza obwandibadde bukolebwa n'eremesa enjiri eyandibadde ebuulirwa nga abantu 6 balya buli mmere. Kituufu wano mu kalica yaffe eya Buganda naddala tetulangira muntu mmere naye lwaki tetulangira muntu mmere? Abantu babanga n'obuvunaanyizibwa. Mwenna mugenda ne mulima mukomawo mukungula. Fedda ekyalo kyakuŋŋaananga gundi kasooli wayengedde ekyalo tugenda wagundi kukungula kasooli bonna ne bakungula. Gundi asogola mwenge tugenda kususa menvu bonna ne bagenda ne basusa amenvu. Bano batema ssubi, bano basusa menvu, bano bateekawo ekitalire, bano bali ku lutyatya, bano basengejja n'ebirala. Okiraba nga bakolera wamu emirimu. Otuuka mawanga gano agalimu obulo n'osanga abantu nga 30 bonna bakutta obwambe bakungula obulo, bakungula omuwemba. Ogwagundi gwayengedde gwe tusooke ekya tuli ku bwagundi, ekya tuli wagundi, tuli wagundi. Olaba abantu bali united, bakola happily. Kale ate ne bagabanaawo. Embuzi ya gundi bagisa zedi gundi mutwali yokiro gundi mutwali yokano gundi kwegamba sekukulu bye yatuukanga tuchoka kulya mmere yagundi tugenda tuli yagundi naye obuvunaanyizibwa bugwereddewo ddala. Abantu bakyalina buvunaanyizibwa era basaasira. Oli agenda abeeraawo musumba mpa ku simu ya mukadde senteza omwagazaaki nina ebizibuzibu ojala kumukubira mpa simu yagundi kati gula mukadde senteza nga abaagala simu ye bawera 30. Kati mukadde senteza abantu baffe baavu, abantu baffe tebalina, abantu baffe betaaga buyambi, abantu baffe bali bubi, naye ogenda okutuuka ku kyabadde ayagaza ssente kati afuumuule. Kati ekkanisa zifunye ebinyumu n'ebifuuka binyumu. Omukolo gwanyumye, omukolo gwanyumye naye nga abantu tebalina buvunaanyizibwa. Bw'agenda mu katale ettooke lyandiguza emitwalo 2 agamba kati liri ku 3.5 awo nayawulawo ogulamba n'ekitundu n'agwawula tugambe ogula mu katale kaawa. Kiro y'ebijanjalo byalinye biriko 6 gwenda okuyitayo nga biri ku 5 ogamba gundi okuluuti ebintu bino wabale mu budget singa zino ez'embaga be basooka okugoba naga no bino ebintu tugenda kuswala omwana lwaki muswaza omwana ino budget y'emiliyoni 3 tekola eno ennaku zino okutimba kokka kutwala miliyoni 2. Nogamba kigenda mu maaso. Katonda teyateekateeka bw'atyo. Katonda yateekateeka abantu bakole naye nga babuvunaanyizibwa. Ate mu kukola kwabwe nga tebalyaŋŋana, mu kukola kwabwe nga basanyusa n'ebitonde ebirala. N'obutonde nabwo bwetaaga essanyu. Bwe tunaagenda mu maaso njala mube nga temugulawo mu puroguramu zino. Bwe tunaagenda mu maaso ojja kubalaga ne Katonda engeri gye yateekateekamu Ssabbiiti ku lw'abaana b'abantu ate n'ateekateeka Ssabbiiti ne ku lw'ebitonde.
n'ettaka lyennyini nalyo n'aliteekerateekera sabbiiti yaalyo. Ensi ewummule. Abaana b'abantu tosobola kugenda over 6 days working n'otoddayo ku service. Olina okuddayo ku service Katonda yakukola ng'ogenda 6 days. Bweba yingini ya mmotoka 6 days ng'eddayo ku service. Ne bajjamu biri ebikaddiye ne bateekamu ebipya. Buli nnaku 6 biba biwayalinga out n'oddayo. Ebyo tujja kwongera okubiyiga. Eyo y'ensonga lwaki ensi bwegenze neeva mu kukola tundutundu erisinga obunene litudde butuuzi. Ate tundutundu eri abatono bo bakola ne bayitawo. Bo bakola nnaku zino ewaffe Uganda tulina ebigambo 2 juzi mu CAF meeting nasaba n'abooluganda balekerawo okubikozesa kubanga biva ku kifaananyi eky'obwakatonda biteeka Katonda ebbali. Abantu bakozesa ekigambo kuyiriba. Oba mwali mukiwuliddeko ab'eyo. Muli mutya tuyiriba, muli mutya tuyiriba, muli mutya tuyiriba. Abakyala be basinze n'okukyogera ti abakyala bayiriba. Oli wakugamba nti tuyiriba bw'aba atambula gw'omuviira ayinza okukutomera n'akwasa n'oyabika. Kubanga talina kyonna kyayinza kuzisinkana kimuziyiza kugenda gy'ayite kutuuka ku kiri. Abakukufuna ayiriba. Tafa ku mwana gwe yazaala, tafa ku mwami gwe yafumbirwa, tafa ku kanisa, tafa ku Katonda gw'asinza, tafa ku kirala kyonna. Ayitawo kama mbaya ayiriba. Tuli mu kuyiriba, tuli mu kuyiriba, tuli mu kuyiriba. Bannaffe eno abayiribira wano ewaffe osanga atadde ensawo z'amanda 2 ku pikipiki ya bodaboda. Owa bodaboda atudde ku tanka ya pikipiki kwatuula. Amayembe gamuyita wano ku kundi ku lubuto. Enkokola zino ne ziryoka zidde mabega. Pikipiki agivugisa magulu okuwetaaweta asalira mu bisambi. Kati ono ensawo z'amanda 2 zaweese waggulu. Nannyini manda gy'atuula. Nannyini manda gy'atuula. Nina juzi gwe nasanga nga bamuweeseeko embizzi mu mugongo, endala bagisibye wano mu kiwato, mbizzi nnene. Kaakati ate waliwo ze basibye endala 2 ku kaliya ya pikipiki. Ze mbizzi 4. Olwo gwe nasanga ayambadde enkoko. Ng'ayambadde enkoko asigazzaawo feesi eno eraba n'obugalo buno obukutte ekiwuubiro kya pikipiki. Awasigaddewo wonna nkoko kwegamba nga bamuserese ensereke. Atwala nkoko ayiriba. Katonda tawa mukisa muntu ayiriba kubanga abanga agamba Katonda yanvaako kanfe lwange. No. Eno kyavudde agamba mwebeeberye nti Katonda n'abawa omukisa n'abagamba mugende mweyogere mwali omwo temwalimu kuyiriba kuno okugenda mu maaso kaakati. N'osanga abantu tulina buno pikipiki waffe babita butukutuku. Kapikipiki kamupiira gumu mu maaso emabega kalinayo katuleera. Kaakati nga yakatisse ebintu ebijja ku loole. Naye nga waggulu eri abantu batunda eri waggulu eri ne batambula ne bagenda. Okaba abaana b'abantu bavuga pikipiki ey'omuntu omu nga bagituddeko 4. Omusajja n'omukazi abafumbo abalina abaana balese awaka. Okakati amagulu be ganaamenyeka mwenna. Musuma tuveeko tuyiriba, tuli mu kuyiriba. Emikisa gya Katonda ginajja gitya ku muntu afaanaganako bw'ati. Kubanga olubereberye Katonda yagamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe bafuge, biri tufuga bifuge, emirimu gino tufuga mifuge, si kuyiriba. Basebo ne bannyabo wadde muli mu nsi ey'ewala toyiriba. Lekawo ebiseera Mukama Katonda yakuleeta omukisa ne bw'onooyiriba otya. Omukisa kirala n'okuyiriba kirala.
byanjawulo kubanga ojja kulekeraawo okusoma bayibuli, ojja kulekeraawo okusinza, ojja kulekeraawo okubeerako n'abaana bo, ojja kulekeraawo okubeerako ne balo, ojja kulekeraawo okuyimba okutendereza Mukama, ojja kusiriira, osiriire. Katonda teyagenderera kutonda abantu n'abateeka mu nsi basiriire, nedda. Naye waliwo n'ekigambo ekirala kye baataddewo wano bakiyita kupambana. Mwali mukiwuliddeko eyo? Webaataola ebisaaga kupambana, wegabwe gundi muli mutyanidde okulya musumba nsanze okuwulira tuli eno tupambana. Pambana nabuuze kupambana kiki? Tiokola kuno ne kuno ne kuno ne kuno ne kuno, kwega mirimu egyandikoleddwa mu wiiki ennamba ogikola mu lunaku lumu. Oluvannyuma lwabyo ogenda kuwunzikira luddawa, n'okomawo ng'oli ng'akooye n'agwa bugwiri, musanga mu ntebe ng'agudde, omusanga oluusi bwayimirako ku bitaala ne yeebakira waawo, ng'ombe ze zimufulula badde neebase nalyoka afubutuka atambule. Kwegamba apambana. Okuyiriba n'okupambana nsi byetusiiga, ensi ebitwambazza, twerabize Katonda, tujje mu nteekateeka ya Katonda. Katonda yatuwa amazzi ag'obwereere, Katonda n'atuwa empewo ey'obwereere, Katonda n'atuwa ebbanga ery'obwereere. Newankubadde kati aba airtime balitunda ne bana services ezo zonna ezikwatagana ne tekinologiya omu bbanga, newankubadde nga babitunda naye abituweera bwereere, nabo tebalina gye babisuubula. It is a matter of establishing a system, n'olwoka otandika okuguza banno, n'obaguza empewo, n'obaguza amayengo, n'obaguza ebifaanaganako bwe bityo bya tekinologi. Naye Mukama yatuwa bya bwereere, yabituweera bwereere. Newankubadde nga tulina okukola tubifune services ezo, naye Katonda akyagaba omukisa oleme kubeera mu nsi ng'opambana bupambanyi, oleme kubeera mu nsi ng'oyiriba buyiribi, kubanga emikisa giri egyasooka bwe gifiiridde, amaka mangi gafudde olw'okuyiriba n'okupambana. Amaka mangi gafudde olw'abasajja oba abakazi ate obutaba bavunaanyizibwa, including abaana baffe. Kamwa koogera nange kati nina abaana Mukama ansaasidde abakuze, ne bazaala n'abazzukulu, nina ne bendeze bangi nnyo okuwera kumpi omuwendo ogwa30, naye bambi ffenna tuli mu mbeera ze zimu n'olaba nga buvunaanyizibwa abamu nga tebakoze bulungi buvunaanyizibwa bwabwe. N'obajjukiza n'obagamba please, buli lw'olya emmere, buli lw'oyambala, buli lw'okozesa ssente, manya nti ate olina obuvunaanyizibwa okuzzaawo okugenda mu maaso, naye ate toyiriba buyiribi n'essaawa za Mukama n'oziyingiramu. Topambana bupambanyi n'ebitundu bye10 ne bikolemu okuwa. N'olema n'okuyambako eyeetaaga, kubanga Yesu yagamba nti abeetaaga abaavu abanaku webali olw'ensonga emu oba endala. Naye ate n'osanga omulala ng'ayaalya n'alya nakkuta nnyo, tugenda tutuuka mu mikolo gino n'olabanga edda twaliranga mu kadde sente zino, onojjukira nammwe abantu abakulu, edda twaliranga ku sowaani emu. Ogwe twongerera bino, esowaani zaakyuka ziri ezaffe ne baleeta zino endala engazi ziddiishi. Ezedda twazindangako butogo ne mukuŋŋaana ku sowaani emu mwenna ne mulya akatogo kammwe. Naye kaakati buli omu afuna kiddiishi. Kale ate ku ddiishi ne bongerako ne sayidi ddiishi ey'okubiri, ate ne bongerako n'akabakuli akalala, ate ne bavaawo ne bakuwa n'ettule. Kati ku ttule ne bateekako amenvu, ne bateekako greens ez'emboga n'ezenda kati, ate ne bateekako n'entula. Edda tebaagabulanga ntula. Gwe kati onyumya kyentula obugenyi, ezo tezirabikako ku bugenyi, naye nazo zibeera waawe ebbali, ne katunkuma kati ne bamuteeka waawe.
Wow, ne bateekawo ne supu w'obutiko, ne bateekako amatooke, ne bateekako chapati, bateekako ensujju, bateekako gonja, ne bakuwa soda, ne bakuwa amazzi. Omuntu era n'abyetikka, ne bateekako ebijanjaalo, ne bateekako ennyama. Kati ennaku zino ebyennyanja babigabula, nabo ne babijjayo, ne babirabako. Tolabanga omuntu n'asomba n'atuusa n'addayo, n'atuusa era n'addayo n'olwokusatu. Bw'avaawo ate bamuwa amapaapaali nga bagataddemu watermelon ne bagateekamu. Kati bw'avaawo n'alyoka agenda n'apambana. Ebyo nno bireese obunkenke, bireese okweraliikirira, bireese obulyazaamaanyi, bireese omululu, bikyusizakyusiza embeera zonna, bireese embeera y'ebinyumu. Waliwo ebimu byetukulana nabyo mu maka, oli agenda kukyalira ssenga, agenda kukyalira ssenga, kye bayita ekyama, nti bagenze okutandika okunyweza ekyama. Senga amanyi omulenzi ono akyekinge, mwana gwe weddira ki? Nti aneddira ajaza maama wo yawandiga. Ewaffe kiri bulungi, ewaffe kiri bulungi. Ate abazaala bannyoko bo baki nti bambwa. Okay, kale awo tekizira nnyo, kale awo kiri bulungi. Kakati tujja kubatwala, nja kubanjula. Naye okugenda okulaba ssenga abantu nkaaga abaagalwa ekkanisa oba tugenda luddawa abantu nkaaga n'abebweru ne baweereza ssente ez'okugenda okulaba ssenga omulenzi. Ssente zalina tezimumala kukyala, ne ssenga tezimumala kukyaza. Kale ate abazaala omuwala nabo ne bakumulukuka ne bagenda eri ewa ssenga babakyalirireyo. Taata ne maama nabo ne bagendayo eri ewa mwannyinaabwe, ate ne ssenga oluusi naye mupangise. Bagenda okumulabira si weewawe. Balina okulaba amaka aganajjamu emmotoka 40, kubanga ewa ssenga wennyini awatuufu emmotoka 3 tezijjaawo. Awo ekkanisa weetuuse n'egenda Pentekosito. Awo ekkanisa weetuuse obukafiiri butandika okugirya. Awo ekkanisa weetuuse amaka gano ne gatandikira ku bukoola. Kaakati oba bakyadde wa ssenga nkaaga, bwe kutuuka okwanjula ebyo 305. Traffic yeebeerawo kontrolinga. Kati osanga traffic ekontrolinga noga kyekiri wano ti banjula. Abatandise ku ssaawa 2 ez'okumanya ku ssaawa 4 ez'okumakya bamala 4 za kiro. Obudde bungi ne bugenda. Kati amaka gano ne gatandikira ku bukoola waggulu, negeroka gagenda nga gakka mu matabi nga wayiseewo omwezi gumu okugenda okuyitawo omwaka nga enduulu zigenda mu maaso. Ate abagole keesi ezo ze tulina wano olwaleero zatandikira mu hanemuunu, endala zatandikira mu lukuubo nga bali bakumba kuzisinkana ne bali okubaganamu awo. Okiraba kati bagenda okuzijjayo obuzibu bwatandika. Ndiraga nze kanfukuli ekituufu. Nze singa tekwali nnyo kafaasonyi nga ne bataata baffe baaliwo, omukazi nali mukubirawo awo mu lukuubo, nali mukubirawo awo kubanga yambonyabonya nnyo n'ebirala. Naye ng'ate abapangapanga ebintu bino bipaaluuke, ate yeffe basumba, bakadde bakkanisa, badinkoni, bakulembeze ba byamaka, ba church board members, eki byonna amaka ne tugapaaluusa okwanjula obwanjuzi. Olumu naliko nange chairman, naye nali neŋŋamba obukadde 3 nga batusedde nnyo okutimba. Obukadde 3 kiki ky'oyanga, kiki ky'ogamba musumba, kiki bukadde 3?
oyo tayinza atimba kwani obukadde busatu atimba kwani mwagala kutimbira sente meka abantu bali mu bukadde 2 niniida era ogwenda okukakkana ng'obukadde twasasula 12 kuba nali nkyakayana nga kyeyamaliwo omukolo kati musumba tokayana nnyo twamuwaddeko deposit bukadde 8 nensanyalala nensirika neŋŋamba ekyo kyawedde dda bukadde 8 wanze okubusasula 12M before corona 12M neniida ndabe oba bye ŋŋenda okulaba sibirabangako ŋŋenda okutuukawo buno obuntu masamasa babupangisa 40 buno obugira bwe ŋŋenda okubalabulamu ng'obukadde bwange obusatu bwali bumala ekintu ebyembimba bukyali awo nga nenkuba ejjaga ebikuba byononeka kati ekkanisa teyinza kugenda mu maaso mu mbeera efaanana bwetyo nga Katonda yali atuwa ebintu mu nteekateeka zaabyo mu sisitimu zaabyo mu bulungi bwabyo mu buteekevu bwabyo tubeere abalabirizi b'ebitonde ebirala byonna mu bulungi obw'obuweweevu n'eddembe n'essanyu. Kyenvudde njala okunyweza tetwandibadde ku bunkenke naye tuseeseetuse era nze enjiri gye mbulya kaakano yakulabula. Mukama Katonda ajja kutusanga nga tuli mu kweraliikirira ate yagamba emitima gyammwe tegyeeraliikiriranga. Bannange bwe mubeera eyo nammwe temweraliikirira. Mukama ekiganyi kiganyi tokiraliikirira nnyo ekiyiseemu kiyiseemu tokola bintu bisusse. Waliwo bwe nawa amagezi ne mugamba puliizi toyinza kuweereza ssente kugenda kugula nte mu lukoola ng'oweereza buweereza ssente kakati mpezezaayo ente zange 16 nemugamba ziri luddawa kakati nyamba ogende neŋŋamba sigenda na muntu yenna mu lukoola gw'oli eweereza ssente ogula nte mu lukoola gye ziri. Naye musajja wattu bwe yajja okuzikeberako gwe yawanga ssente n'amutwala bulungi ne bakebera ente n'azikuba ebifaananyi ngati owange ente zaffe gye ziri nsanyuse nnyo omwana ono akoze bulungi atukoze bulungi. Wayitawo ennaku 2 bali ne bajja nga banoonya waliwo yekubye ente zaffe ebifaananyi tujja kumukwata batugambye avudde mu Amerika tujja kumukwata ne bwanaabeera ku kisaawe entebe tujja kumukwata. Batandika okunoonya omusajja bwagala kumukwata yakubye ente ebifaananyi nagamba waawe gundi ente ze wakubisa ebifaananyi sooka ojje tumale okugonjola ensonga ezo naawe tombonyaabonya byenakulazeeko ate olabisingakaawo omulala naye yalowooza mbuzi naga nti embuzi kaakati nti waliwo ettaka bali bagambye tuli developing otyo kaakati tuli developinga tutandeko embuzi 6 twongeddeko embuzi endala tetulinayo embuzi 3. Nimugamba luddawo teziri eyo ani yabawadde ettaka gye liri oli omusajja yagamba famire yonna baateeseza wamu nga bagenda kukuttira bwereere ettaka gye liri kweri gye liri embuzi gye ziri bambi oluvannyuma lw'emyaka nga 5 ogenda okwetegereza nga tewabangayo mbuzi nemu mukiraba. So ne mu management ey'ebintu bino mu management ey'amaka ne management ey'emirimu ne management mwetagamu okugenda mpolampola. Bw'olaba ekintu kikususseeko kakkana kubanga oyinza okuwunzika nga n'obulamu bukoze butya nga n'obulamu bugenze k'obeereeyo mu Amerika k'obeere eno gye tuli e Uganda byonna kyekitya byonna kyekimu. Yes naye twebaza Katonda kubanga yatuteekerateekera bulungi. Tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe. Si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Ebintu byonna n'abireeta wansi we alabe bw'anaabituuma. Kigambibwa nti Adamu yatumanga ebintu okusinziira bw'abisitaadinze. Yasitaadinganga olw'okuba amagezi gaali mangi mu kiseera ekyo otanaba nakufuna kibi yatunuliranga ekintu mu nneeyisa yaakyo n'akituuma erinnya erikiwa identity. Ndowooza era nakati kikyali bwe kityo kubanga oli abaatuuma embuzi wane waffe abaatuuma embuzi tebagituwa mbuzi bweteba kumuguwera ebulaabula
ebulabula olaba erinnya lyayo ligiwa identity yaayo entuufu n'abatuuma embizzi nti mbizzi era owulira bw'ogirabako ogati mu butuufu eno mbizzi n'abatuuma ente kubanga yo nteefu ebintu bya byonna ebikola mu buteefu ne bweba etambula mu ngeri ya buteefu ne bagamba ente eyo nteefu ensolo eyo nteefu olaba nga leyo identity yayo evaayo kati that kind of management Katonda yagituwa okubeera ba rulers okubanga ffe tuvunaanyizibwa ku bulungi ekigambo kakibeere kimu nti mu byonna byetukola katubikole lwa bulungi amaka mu bulungi emirimu mu bulungi okuweereza mu bulungi okusinza mu bulungi enkolagana mu bulungi singa tugoberedde obulungi tujja kutuuka ku buwanguzi. Mukama Katonda ajja kututuusa ku buwanguzi. Musajja Pawulo kyeba yagamba nti obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna mukole byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Nzirayo ku bubaka buli mutye Katonda mumuwe ekitiibwa. Problemu gye tusinga okuba nayo kati mu maka kubanga twogera mu birungu by'amaka abantu bali ku defensive, mukyala mutuufu, mwami mutuufu, baana batuufu, ne wabaawo obuzibu buli omu aba ku defensive. Abazadde baffe bakyama, abato abazadde abaana baffe be bakyama, ate bw'otuuka ku tata maama mukyala mukyama, bw'otuuka ku maama mwami mukyama. Ati ogenda kubaliriza nga buli omu alwaniridde ekifo kye. Naye singa tuzeeyo ku bulungi nogamba ndowooza waliwo keesi etaaga okulongoosa, ndowooza omukyala mutuufu kye bwagamba bw'ati, ndowooza waliwo nakyesi akola bulungi, kino nakikola naye bwali busungu, kino kyali bwe kiti. Mugenda okumalirizanga ebintu birongoose. In fact tebitwala na wiiki, tebitwala na lunaku, nedda. Ebintu birongooka mangu nnyo. Saa Mukama atuwa omukisa. Nnyinza okwogera ne simala, naye mu mikisa egyo mu Aden amaka number 1, okukola number 2. Naye okukola Mukama atusaasire si kuyiriba wabula kukola. Okukola kuno kulina ne programu zizaako, n'okola n'owumula, sabiti netuuka n'owumula. Si kupambana, kubanga okupambana okompoza kano ne kali nze mbadde ne bajjajjange naaweza emyaka 10 naye ng'akyapambana myaka 10 opambana. Olaba ebintu byonna bifunaafukana n'okukuba ayagala akube. Bw'oyita waawo n'akwata kati nakuyise dda nga tojja nakugamba ke musajja gwe nkusaasira busaasi onkubira na wange nakuleeta buleesi kukulabirira naye wange kati onkubirayo nga musajja bwatu apambana bupambanyi. Mukama atusaasire tukakane. Zabbuli eno 127 kanjibasabire kanjibasomere tuweyo okusaba mugimanyi bulungi 127 kuva ku lusooka nti Mukama bw'atazimba nnyumba abagizimba bakolera bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga omukuumi atunuulirira bwereere. Mukolera bwereere bwe mukeera okugolokoka era bwe mulwawo ennyo okwebaka era bwe muli emmere ey'okutegana, kubanga bw'abawa bw'atyo otulo abaagalwa be. Bayibuli Olungereza yo ennyonnyolawo n'egamba nti Katonda abawa nga bakyalina mutulo n'abawa nga bakyali mu tulo. Katonda akuteekerateekera ekyenkya n'ekyemisana n'ekyeggulo, ogenda okuzuukuka Katonda abitadde dda mu position ezizaabyo, n'ogenda n'okola n'olya.
bodda eri mulubereberye mujjuze ensi mugiriye. Katonda akuvunaana okulya ekyemisana, akuvunaana okulya ekiggulo, akuvunaana okulya ekyenkya. Kuba kupambana. N'osuba okulya ekyenkya kuba kupambana, ekyemisana nekikuyitako kuba kuyiriba. Bw'obanga totona nawe oliira mmere ogiriira mu luguudo fast n'ebirala kukuyiriba. Katonda yalatukakkane ensi eryoka etegere nti abantu bano Katonda abawa omukisa. Kati waliwo ayinza okulowooza naga musumba nze ne mmalambe nkola ebya Katonda biri n'esabbiiti n'engikuuma nekola ki era bangoba bugobi n'enfuna bwe bityo. Naye teweerabira nti Mukama Katonda ye nannyini kuteekateeka bintu ebyo byonna. Kyaba bagamba nti abawa omukisa nga bakyali mu tulo. Mukama waffe abawa omukisa. Katwongere okumwesiga, katukakkane, katuzeeyo ebirowoozo byaffe, tugambe nti naye Katonda yakyuka, yaliwo olubereberye si yaliwo olwaleero. Bayibuli etubulira butereevu nti amanyi n'ebyo twetaaga. Yatutegeera tetulina na kuzaalibwa mu mbuto z'abannyaffe. Ye yatuyita mu kanisa kuno okubeera Abadventist. Yatugambye okugenda okubuulira enjiri. Yayogera nti laba ndi wamu nammwe ennaku zonna kutuusa emirembe gino legiriggwaawo. Kitegeeza nti presence ye tamiisinga kubeera naffe. Yeewuunya bwewuunya bwe tuyiriba ne tuyitawo. Tetuyitawo. Naye bwe tukkakkana ajja kutuwa, ajja kukola ekisigako obulungi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsumba we bali nnyo. Amiina nnyo. Ebigambo ebyo